waliwo ettaala ly'emmotoka erisobola okugula eriiso lyange limwali mwagala okutundulamu ebuloba ate mbwe mundeegendereze nja kukoma nawo. Pallaso atabukide fangone forest agigambye nti nno wetamwegendereze ajja kukomawo. Munnange wulira eshayidi eno ate nga mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone munnange lengera fly Dubai engeri gye bagiddemu munnange ate mu nnyonyi eya first class okubaleeta munnange ate e Uganda mwana mulenzi munnange ate Chameleone ne mwana mulenzi munnange ate weasel esayidi eno bambita Nutty era nga nsinza ku Nutty gi ngenda kubeera nga ntandika wali naye nga ngenda kusaba osooke onzikirize nsooke ntandikeko n'akatambi kano aka Dr. Jose Chameleone akabadde munnange kafuuse ensonga wali ku mikutu egy'enjawulo kakati nno mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone munnange esayidi eno mu first class wali munnange wali mu nnyonyi omwami yabadde ayogera wali nga babaaniriza munnange mwebala ate kubeera nga mukozeseza munnange ate fly Dubai Jose Chameleone and weasel esayidi eno bannange bibadde ebitya wali mu katambi nkugambye kino era nga bw'olengera esayidi awo ekyo ekifaananyi ndowooza okiraba yeyo nno first class nga weebeera efaanana muganda wange ebeera ya bbeeyi newankubadde nti nno ebeera teyenkanako nekye bayita nti nno private jet yo yekyasinze naye ate yo nayo first class nayo ssebo si nnyangu kugituulamu muganda wange kasooke nkuweko katambi nawe olabe nga bwe kibadde. Once again, on behalf of the Fly Dubai family, we'd like to welcome Mr. Joseph Chameleone and raise some monies on our flight today. And we are ready to start our push back on today's flight, so we are kindly requesting all passengers to take your seats as soon as possible, keep your seatbelt fastened, and cabin crew will conduct the safety demonstration video as well. On today's flight, we want you to feel safe and comfortable, so do let us know if you require any assistance. Thank you very much for choosing Fly Dubai in partnership with Emirates. Cabin crew, prepare also departure and cross-check. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo ku mwana mulenzi munnange ate weasel manizo ne mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone kati awo kankuggyoko katugende mu maaso ate ne mwana mulenzi munnange ate Pallaso esayidi eno ngenda kubeera nga nkomawo ate masaawo. Yanzira nga yannumba ebuloba yali ayagala ki ku stage gwe kwava ebizibu gwe tola nti nali wa mirembe nabakolera kisodde yayasa ebintu mwanziba miliyoni zange 21 ebuloba sigamba nga nansi lwenakuba sirapu mwayasa ebintu ku situdiyo bya bukadde nga 3 teri yali agambye ensi waliwo ettaala ly'emmotoka erisobola okugula eriiso lyange limwali mwagala okutundulamu ebuloba ate mbwe mundeegendereze nja kukoma nawo kuba nkyalina obusungu ntula mu taxi nentula ne mbubugati ntula ku boda nentula ne ku pichi botanzigulira mpita ne mu dirisa just nzikakana kuba manye kanisa osegede gwe don't play with me nze ndi neighbor mbeera wali luwafa across the road oza obeera simanyi olwaki sijjangao kuba njagala emirembe nebuuzanyisa emirembe ngenge yayasetala ndi mulalu mbongenda nendyasa bwasa wali oyagala kwasa ttaala lyange lino eryebbeeyi ligula obumotoka bonga bonna ne mubba ne miliyona 21 ebuloba gabbimwe obwo obutaala bwa miliyoni 5 miliyoni 21 mujjako mbawaddeko 6 kale munzirize 15 mutereze obutaala temwewuddisa kyogamba teri yalaba mu nsi nga bannumba ebuloba kyoganze ndi mulalu mbalaba mbu justice kyovola nabaweereza Justin. That's why I sent you Justin. Mbu yetonze gwali onnetondeddeko okunnumba ebuloba wali wetondedde ku basawo wali wetondedde Evelyn Mike olaba n'ayogera ng'akyalina waya temunnamwetondera poliisi tejja bayamba nayo yabalaba ebuloba nga mukuba abantu ekyabawonya ebuloba ate nawo nali mbasobola naye ekyabawonya kuba waaliwo abantu mu kisaawo saayagalawo victim yenna atali mu bintu byaffe nayagala nkwatire eddala obwo simanya bumudogo bumukubwa bukadingo bukadomo bukawujirizi bumukene nayagala nkwate obwo bwennyininyini obwo
ate kati bukyanga temukomawo mwali mulabye nga nzimugezanga ne mukiddamu. I will come back. I can just nzikakana kuba manye kanisa boy njagala bagamba bro okwetonda kisoboka kubanga kyamaanyi okusinga ateetonda naye nange lwe mulikeera ne munneetondera okunnumba ebuloba lwe ndibasonyiwa kasita mwetonda okunnumba ne mukuba abantu ku stage ne mukola ebyekidongo mbwe mwagala mumala okuyingira omutego mbu mwagala justice babagulire mwaguyingira dda watula mu mutego ng'ogumanyi. Nali nida kintu ekyo nze namanya kasita mwamala okuba Evelyn Mike mwali muzaako nze tevola natandika okweyisanga atalina kyendaba nga fala nga njagala mujje era mwatuuka ku high table muzanyire kwabo muzanyire kwabo muli bakozi ba petty crime muli ba pickpocketers mujampinga abantu obo bu petty crime